tandikira wabula. Okay. Kale Kenzo yagamba Bobi Wine wawangula wa president ngava mu ggwanga. Yatandise dda. Omanyi nti yasibedde emigugu. Era Katonda kubanga amazima gali bwe gati nti Bobi Wine akola witches ajjeko Museveni. Batambule bagende buli musiru walowooza. Nabagamba nti Museveni is the cash crop of Uganda. The farm, the land, the market, the buying price, the selling price, the profit, the loss, the pest and the disease of Uganda. Museveni is the goalkeeper, the team on the bench, the team on the play. Museveni is the referee, the ball boy, the playground, and even the sponsor. Ate na goal etebwamu ya Museveni. Kwegamba no mukwasa izeno. Mwali mucha nabagamba nti ekyasula Abaganda kola bugezigezi. Tuli Baganda ne mugira muti kumba abanyakola bawerera baana. Mugenda okubbulukanga bali mbuyinza. Kati muli ku boda ate Abaganda nabagamba ze Dr. T. Kaye ulira kaye okumanya muli bakopi mwasonda amasengere nusu ekikumi ekiki netega mukirangira Katikkiro watubba bakubba meka abo si Baganda bakubba meka abangi nya Baganda ne batwesibako nga baruuli. When you see the chemical composition of the gases in the atmosphere, nitrogen is 97%, nitrogen 72%, oxygen, carbon dioxide. Katwagenze ne tulaba poster ya beesimbyewo kuliko Museveni kuliko Besigye kwani ali mu muto gwa muntu ani ono gubaleeta amuliyati oyo Besigye ulira mu Abaganda temwamanya nti Obote yali akomawo n'aleeta binayisa nafuga ennaku 6 mwezi n'aleeta lule kumbe Obote yafuga mugenda okwebbulwa nga Obote akomye wezi Obote narumo mamuti jana buli ekizze Dr. Kenza agenda ogenda sibe emigugu. Bobi Wine gaze ku bukulembeze. Ogenda sibe emigugu. Anti Bobi Wine wajja ku bukulembeze nze nje okuba advice. I'm right man for the job. Lwaki Bobi Wine atandika people power nga atulimye eti abafulu figure. Ekyobogezi yakiwa Ssennyonyi ayina omulimu ku NTV. N'abasamweni kugino kaye yango obubbi. Mwatugamba nti tuli opolisi ne muwa Ssennyonyi ayina omulimu ne kajja ne kemola. Alabika Ssennyonyi agenda ne mu nsonga. Anti ulira nabagamba nti ene political party without people with the political balls in full. Namboza is a woman with political balls. Alinga Cindy is a king. Naata Cindy muki mukazi kati kitegeeza people power eri mu Kyagulanyi yekka yayogera ebitegeerekeka. Kati abalala bakazi erimu zaake bwabeera Buganda abeera n'emiggo bwagenda mwakokolonga awanika ekinyo. Nabagamba nti mu politics w'Abaganda Eva akuba ndulu nga bamalaya ne bwe batonnamukoonako ogamba nti kati ofiirinze eki. Dr. Chamalo mulabo ono nga 14 asobola okuba alina emigugu ku boda kyovola Kenzo maliriza bwe omanyi nti no Kenzo alabika kati tiketi ayinanga ssatu anti nze maliriza bwe ayina ya muwala we ayina ya mukyala we ono gwe yazika hamu n'aba neeyiye Bannayuganda people power mwakola ensobi mwatandika okuwandika ekigambo management nga temulina buyina amala kati peni nekoma mu kkubo ne muwemula abantu. Kati ulira oli ate yagala kuwandika kigambo manager peni neggwamu ng'abulayo R. Dr. Tiamat mu bihopo omwafu peni yaggwamu obulako ki R. Kati abala Baganda ne bakikola batya ate nabagamba nti mu politics ebyafaayo bisamba omupiira. Wetegereza Abaganda baafuga ennaku mmeka Muwanga wiiki 2 Binayisa wiiki emu Lule wiiki emu Mutesa myaka 4 Kawanga bamuwangula n'asigala nga yeezinze ng'omusajja omukwatire mulungi. Mwabo Bobi Wine taliimu. Anti ulira Bobi Wine ani yamuleeta tekanaawo yasoma kosi ki Bobi Wine tebamuleta yasoma kosi tegera ono mukulu yasoma kosi gwe baleeta anti ulira Bobi Wine yasoma kosi ki Bobi Wine yasoma bingi mulamuzi MDD manyi kyo bali mu kasikiti